ate gy'emyala egitagogorwa mu Kigagga Zone ekisangibwa mu kibuga ky'e Nateete gyandiviirako obulamu bw'abantu bangi okubeera mu katyabaga nga balwala endwadde ezireetebwa obukyafu obujjira mu mazzi. Omwala gwafa dda gwonna guli ebinnya byokka tibajja ngu bahakole kati twera tujaawo tulina kyakukola tujaawo obulumi bw'amaanyi. Emyala gino tegitambuza bulungi mazzi olw'okuba ng'abatuuze basuulamu kasasiro ate nga tegigogorwa. Emigazi batugamba bagenda zimba omwalo ogwo okuli awo kati amazzi bwe gava eri ekyengulu eno n'eno gatuukira wano kati ne gaba nga gatukosa. Abamu ku batuuze batutegeezezza nti tebakyava ku bitanda n'abaana baabwe olw'okuba nti emyala gino gitereka ensiri ezirwaza omusujja nti ate era n'abaana baabwe bazannyira mu mazzi ago ne balwala endwadde z'ensusu olwo nno abazadde ne balyoka basaasaanya omusimbi omuyitirivu ate okusobola okulaba nga bajjanjaba obulamu bw'abaana baabwe. Emyala si mikolo bulungi katonda okugamba oli ng'ali ku mwala saagala kulwawo katundu kukola mwala kugaziwe amazzi gatambule bulungi kale kugamba unity ntono nnyo buli omu kaalina aba ayagala kugabako okukola mwala. Basinzidde ne basaba bekikwatako okukola ekyetaagisa okusobola okulaba nga balongoosa emyala gino basobole okuba nga bataasa obulamu bw'abatuuze b'ekitundu kino. Gavumenti etuyambe tuzimbire omwala guno okuleeta okutwala amazzi ago banaaba baguzimbye tunaaba nga amazzi tugagobyewo. MRIO TV Nampeera Sandra yakusakidde eggulire lino mu Kigagga Zone.